Soko tubuli. Echapa kwa. Mbali ne chapa kutwala. Ogambe otya? Mbali ne chapa. Ngachakali na kutwala. Kade mwako. Yogera kuchapa. Gwe just mulage we chiri. Awaja kwogera. Yacho sisa moya kadi ze moto ko weda ine. Awo kwa minyanya. Manyambo ndechapa chwa mwana sikali na jaji. Nejaji soka na kuno nyajaji wali. With promotion. Mwache chiri bugambo. Oli malaba sebo. Tugenda kuba mpaka kuwulira bwe. Tugenda kuba tukube. Temubangula. Omwami we she's beautiful. Omwami we. No. Omwami we she's beautiful. She's beautiful. Yeah, she's beautiful. That's why she loves her. Yogamba nambo ye musajja oli mu. Yachakala nyama Tuna mukambo. Akulekera wettalo. niba uloti abana byo talina yizi Nenkola ki? Nze kutewa. Yanesize sina weesukka. talina yizi izo abana b'Masaka otambula wekano zaayo ekyapa Tulanga ekibu. okay asawo n'abanyabo Pulo. Tulanga Muzakambe mbange ekivulu. Go bolanga. omukaka mujjako mukaka ayinza okugobera ku microphone olunaku lwakya muziki Kwamalaba tulina Febusi tulina Caroline Kasita. Febusi addala omukyala wo omulungi omubwati era naye yaŋŋambye nti essaawa yonna Ekyapa. si bwe ŋŋambye yaŋŋambye essaawa yonna ajja n'omwami we. Ate nyumba yabwe bajja nayo. Enyumba Ya Karo Kasita ne Febusi. Ebyabwe. byabo kuzimba buze. Tulina omukyalo ow'ettama. Tuna ne surprise artist. Basabe surprise ukisata oluzungu lungi. surprise artist Tulina Acid Vocals. Tulina MC Katsi yatuuse dda. MC Katsi atuuse. Ebyaddala atuuse. Aliwa. Azze. Aliwa. Kasi nayo n'obuzibu. Ene bwa Watuuka asooka kumukuta. ate nabwa. kati oyambala ekimu otubuzaabuza kati sijangu otubuzaabuza ng'oli mu kimu Oyinza ogaka myaka 19. wakitaka jangu Angambye mutwale Ajabu microphone. wanajje. Wangambye. Ayo. Watuuka. Oyinza olowooza alina emyaka 19. Banna. Yali ku mulembe gwa ne ye. bamutwala mu primary asoma Nsoma n'ababa. baliwa Bali. nane kyebadde bagamba ba primary Asoma wa? UPE Gwakimanyi? Kasi. Badde nga mulaba nani? Oba be bamu kubazzayo ne bajja okusoma. Pulo gwe DJ ojja noonya gy'onywa amazzi. Wasigoweereza. Oba abanje. Naye balina emisenga babanje. Abanja. Waliyo ono. Aliwa. mulani wako Mulani wako. Balina okuyamba amawulire kati sinze nkuze mu kasi yonna ate nani nakola nkuwulira. Gwe wamulaba ye yakuwulira. Kasi bansonyiwe. owakuloola mwoli yakula muwulira Doni ye yayiya oluwa. Nina kyembuuza Ate buli kibuzo ne ansa. ekibuuzo nekansa twali tulyawo mawesi bakukyambadde omwana siwe guli noyingiza ebintu mu kalina siwe gwali ali yali azimbye ku nnyumba ano Nze. fenna tukimanyi ozimba ennyumba toyiyose ebyayo okuzimba opamawa kubanga kalina yali tennaggwa opamawa naabwali alina bali mukirowoozezaako kale waba alina pampa azisuulawo opamawa
kubanga kalina alitenagwa agakugamba nti no agakugamba nti no lusuna beri yasoka zimba toyi opamawa anange wali walo happy boys namba opamawa achimala chimukuye point nengo nakulwancha oyingira mutwalo abayimbi bangi nnyo bakomediani bangi nnyo abamu balusedda tugenda kusanyuka tugenda kudigira Yaman! The big boss! Skype is was a travel. What do you say? Anyway, you get it. Dida ko Eddie yogera man. Dida ko Eddie tanda yogera. Hi. Nayenga, ladies and gentlemen, the day is tomorrow. Street jam, muziki kwa maraba. Wana wenye tugenda okubera. Wakers Annex Pub, Fefe Busi, Karoka Sita, Martha Mokisa, Bettina Mukasa, Sasha Brighton, Captain Scooter, Acidic Vocals, Wanawe Baliba, MCs Abakabienyo, MC Cats, MC Imikandi, one and only MC Munekwaba, Super Comedian Sulinabo, Bobby Brown and Niro, Abanaba Boda, Webaliba, Nabalishimu, Masafu, knowledge of people, the day is tomorrow, 10,000 only. 50,000 VIP. A table goes at only 300,000. Got the soft Skype shows and travel. We are found and we are located in Interior Haruna Mall, level 3. To go abroad, you can consult us. Visa processing, passport processing. Banawe oluseke baluteka yasoka meeting jangu baba jangu probably bameka jangu awe baba bafere nnyo yona yakutulule yamutandise dda kakati oluseke aluteze tata tibakikoledde mmeka ayagalana mbulirako obuwulizi wadde obalakaki Luseke yogera mazima singa nali mukazi okitutte nkale ize ebigula soka okyukere mulage ng'obigula Katonda mulyaza amaanyi Katonda senga alina sente zolekwano wakulemeze mukamawo ngambo saizi yoli singa nali mukazi walikoze otya naye nga omusajja ono MC w'Emalaba gwe balinawo sofa tewali mulala mulala bw'aliddawo balijja atazeravu yesinga obedde oli mulamu kyokookanganidde mukizi n'oluseke lw'amaanyi teruliko myaka omwana ono Don Chris abadde akyamuliramu amunyonyere katesetese Ino zizimukoze namwadde soko zipa ninako genda zinakubadde amagezi genda bakulimba kanzije Muzeyi nalemezaamu Muzeyi alemeza mbona olukumi lwange oba ogenda muzeyi alimba kodde akatandikidde akabadde agala lusi Musebo titukuwa jajja wadde weno jangu webazika bijja akokyeza Nyanzizenge Don Chris Nyanzizenge Don Chris kati kino ekifaananyi wakijjeewa kikuwangako eyekubye tatu yakijeewa ekyo kakikuddamu bweti abantu amu bekuba sitiika mbwekubye sitiika ya Don Chris olwo nalo luseke olwo luseke kati ngono bwe yeseetiize n'omulala yeekubye sitiika naye netatu eno bana yabekuba sitiika munoonye emifo olina okwekuba sitiika okufuna oluseke obulungi ate sikale sitiika gyekubwe wano nambwa yagiina wano gano yanambwa
You are single. Is he not single? Can you yeah, don't call